Tusanyuse nnyo okulaba Honorable era mu kaseera kano atuuse ate agenda kwaniriza. Kiboga we! Baguta we! Museveni we! Kakati Honorable Minister kwata otongoleze ddala obubawe obugambo. Olugendo luno olwa enyingiza mu maka luvudde wala bonna bagaggawale the 4 pillars era tukyaluliko naye olwaleero engongoza ensimbi ezigaggawaza abantu ku miruka nga buli muluka kugendagendamu ensawo eya miliyoni 36 naye kati saka esoose efunye miliyoni 33.5 sa parish development model mu Kiboga ng'enkolo eno nga mukimanyi kuyamba abo ababadde bakwatidde mu 39% yabo abatali mu money economy abatatereka era tebayingiza abantu abo nga mbalabye 36 tutongoza nga sente ziri ku akaunti zaabwe era kakati baddembe okugenda ne bazijjayo ne bazikozesa ebyo bye bazisabira. So olunaku lwa leero Kiboga yo esimbudde ba districts endala zonna bwe zisimbudde. Honorable Minister nankabirwa akitongoza era kakati tutambula tugenda mu maaso. Lwaki abantu bano baluddewo okufuna ensimbi zino? Tubadde tulina obbateekateeka, tubadde tulina obbayigiriza engeri gye bagenda okukola okukozesa sente zino. Si kirungi kuwa muntu sente n'agenda n'akola ebintu byonna by'ayagala. Tulina obbateekateeka eno programu ya njawulo ku luno tulina okulaba nti nno tubateekateeka bulungi era baganyulwamu mu ekyo kye basabye era nga bayise mu mitendera gyennyini gye balina okuyitamu okukakasa nti beeteeseteese. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.